Waliwo akatambi ka Munnayuganda munnaffe omusezi mu nsi zinene ez'obuwarabu. Muganda waffe ono ekitambo kimukwata n'agugumuka ekiro mu ttumbi n'atandika okuba nga akola emikolo egy'obusezi. Muganda waffe ono yavuddeyo ne yeekubira omulanga n'abaako banyumiriza n'abagamba bannange njagala kubeera nga nziyiza kino ekintu nga bakama bange tebannabakungwamu. Nakolako obutambi nga naakatandika okuba nga mpeereza Bannayuganda bannange abakolera mu diaspora ne mbanyumirizaako emboozi era ne ngiteekawo eya mwana muwala gwe twali tukola naye nga mumanyi maaso ku maaso ayina ekizibu ng'ekyo era n'ebyavaamu byonna mwabiraba. Mwenna abazzenga banfollowinga nsuubira story eyo mwagiraba kubanga yagowinga viral ne bajoogerako buli wamu, abasawo bangi nnyo ne bavaayo ne bawa endowooza yaabwe ku kintu ekyo. Wano tubalabula nnyo ne tubagamba ng'olina ebizibu ng'ebyo sigalayokko ewaka. Abamu ku mmwe temwagala kuwuliriza muganda waffe ono kyekyo ekizibu era kyayina kyekimu. Tugenda kuba nga tuteekawo akatambi kaneeno muddemu mukeewulirireko mu ddoboozi lye yennyini nga ye yeeyogerera nti nno munnange musezi. Immwe mwenna abamanyi ku ddagala nammwe mu komenti ngaawo wansi nga bw'omanyi nti nno mu nsi muneeno abamanyi tebaggwaayo. Nyinza okuba nze nga mmanyi kino nga gw'omanyi ekintu ekirala oba nga waliyo n'asobola okukivumula. Then yenze Shila Adita webalire ku subscribinga ku YouTube channel yange. Gwe wenaatanaba ku subscribinga njagala omanye nti no information bweti obutambi bwe buti obw'amakulu obuyinza okuzzaamu amaanyi okuwabula okusomesa kako n'okuteekako guidance eyo yonna gy'oli oba ogenda kubusuwa lwa nsonga toli part of us. Ky'olina okukola kiri kimu subscribinga woba luli wa missing a chance ekigambo ekiri subscribe kwata ku notification bell nga buli video yonna gye tuteekayo ebirenga ekutuuka ku commentinga mmanye endowooza yo gwe omwagalwa ate era nawe ayagala okutumirako nsobola okukikola gwe teekamu mu comment section ombuli ekikyo oyagala nja kubanga nkikuyisizaawo mu bunnambiro. Tugendagendako mu mboozi ya muganda waffe ono omusezi wabula mumuwe ku magezi mu kifo ky'okuseka mumuwe ku magezi ate era tubeere nga tukoma gwe twekuumireko. Katugendeko mu Katambi. Bannange twolekedde kano ka musezi gwe wenna alina ku ddagala nga lisobola okuziyiza kuba yetayagala kwejjako kitambo kye yagambye obusezi bwabwagala naye ayagala ku ddagala lisobola omusitopinga okukola ki okusera. Kano akabanga kagenda obeera ku kyeyo bwadda ye Uganda atandikire we yakoma kuba yaŋŋambye atuuse okulya boosi abaana ba boosi basenga bajjajja bamulamu ne banneiba ekitambo kimusitusa ekiro n'aseera nga bwe mugenda okukola ki okuwulira. Ayagala ddagala lisitopinga so sirijjawo kati yatandise n'aŋŋamba hayi nze kange lyerinnya lye from TikTok gye namuweredde ennamba n'atandika bw'ati. Amunange okuba ki oli bulungi obulamu bukuba butya webala emirimu gy'otuusaako engalo do. Nze bandetta kange ndi wano mu Saudi Arabia n'akamala mu myezi 2 gyonka n'akaida ndi muyaaka aye naye nditambula nagwa ku vidiyo do ku TikTok nabona ng'oyamba abaana ng'otayo vidiyo daibwe aba TikTok babawa amagezi aye zeena ndikwenda ompeeko amagezi ndikwenda oteyo vidiyo dange dino abaana bampeeko amagezi kuba nze tiidi kyakola nona nze gwobona wano tiidi wenje atandika akukubayo obona owasiriimu akukuba obona nibala abeegadda nga boona bakukuba mbe ninzaani ajo oloba okukuba buli kintu ndikwenda kuba open yooli mwana iwe nfe waife tuli balogo oba abalogo oba eddiba n'abalumuka obwire abaganda bamweta omusezi mwana iwe nze ndi mulogo nave wakaleeka nkozesa ekigambo ky'obusezi kuba kyoyinza otegeera kuba wenaakoba obulogo ebuganda bakyeta kindi ndi musezi baba mama family eyo nayo n'okutwaliza awalala twena tuli basezi ate era tijja kulimba nti emirambo tirya emirambo ndiira irala aye ndina obuzibu bwe ndikwenda onambe mwana ewe tijja kulimba emirambo ndya tijja kwekweka kuba zeena ndikwenda baana bampeeko amagezi ndire yeeka oba aye we nali nga ndikwida neeganga bamama bankuba nti bamaze okunsala obulezi nti obulezi bulijja kumpaaku
nga wabiseewe emyaka ebiri mendireyo byaka ntandikire we nakoma bansala obulezi era zina omubiri gwonna guliku ebisale by'obulezi omugongo eitako wano munaani ku kinazi wonawona waliwo obulezi muno otaseka byewuunisa nga n'ebyo nze ndikwenda kumpa ku magezi muti obuzibu mbwagaanawa kankuwayize mwana iwe nsituka obwire n'atambula enumba yonna naigula endigi d'abaana nayingira mu bisenge buti obuzibu we buli ntandise n'osala enviiri sala enviiri idukira nti woba olijja oseraye iwe tomana nti olijja tomana obaawo watenduka bulungi ayo ojja okwira engulu nga wena oli mwinogovu ayo olw'okuba nti munonserera mu nnumba bano we baba bajja otenduka bajja n'ebisumuluzo bayiggalawo n'ebisumuluzo so tiddi bisumuluzo ye biba okutoola ku luumu yange yonka ngoli bibaako ebisumuluzo ku ndigi donadona ngoli nfuluma kuli yanze ndidi ngoli bangemera ku nguudo nga ndiisera nze gwobuna ntuusa ofiira mu Saudi era olunaku nirukya nibaleka olwigi nga luyigula obanga kuliko ebisumuluzo okiridde nti ndijja afuluma bangemere ku luguudo aye nga muzeeyi wange yankuba nti bansaza obulezi omubiri gwonna guliku emisale gy'obulezi ku binazi eno kuyitako yonayona eriyo obulezi bankuba ebintu bayogeire nabyo byakuba bijja kunteega myaka ebirimu endira eyo nsere aye mwana iwe ebintu binswikiku buti niwe mbona nikayo omwana oba nikaya boosi wange ndikoba oluwala olw'omunda ekintu kida kyaniina nga ndikwenda mukagoye mba ndikwenda bonabona tutandika oserera walala mba ndikwenda twena tulumuke numba namba ate buti wembona omwana nga tayambaire oba nga tavaire lugoye mpulira nga ndikwenda muli oguntu gwida natandika okwekomberera bosi wange yambuuza iwe kyoli kwekomberera yatandika okunkoba nti halamu eshifike nti oidi oluwala bolono ndwenda ino era ndikwenda alwega nze bosi wange wankoba ekintu nga tikitegeire mubuuza yakinkoba nakigema ambuuza ino akagambo ekifiiki tiidi oba abaliko bambu kiki tiidi zeena ayenga mbona omwana nga tavaire oba nankoba mbonaaza omwana waliwo ekyana ekito nkitwala mu kinaabiro natandika okikomberera kyona nakikomberera nakiruma aluma ekyana kyalira buti omwana watandika olira guno oguntu nga gulumuka nga nzira kunomo nga bambuuza omwana ki abayire ki nga ntawa amaiso nzira kyakuba tibakobe nti ndi musezi ebintu birida byankuba birikwenda nkumu birijja kutandisa kukola ki mbasala emisale ate we mbasala nti emisale bajjategeera nti ninze bajja kunsiba kuba nawulira kumbweno basiba nawulira kumbweno bakusibirayo mwana iwe ndi n'abaana bange ndisinga omaaza nze gwabona omusada yandirukaku yabala kunzala mu baana bana yalumuka yakuba mutasobola abaninze aye yajja yena ng'akimusinze tiidi oba yeetambulira yatereera tiidi tijja kulimba aye yajja ng'akimusiize nga tutandise olumuka abeewaibwe bayidda bamunona bantabukiraawo balimba n'oluusi nja n'abatuulamu engoye nze mweno obwire n'abatendusa natandika okubakumba bonna n'abakumba nga ndikwenda aleesa kisooba baaga kubalya kuba nze kuko byetulya emamba njiri era nze mpomerwa ina eitako liziramu igumba eitako libaako esavu niga n'amabeere wobanga omulambo gw'abakyala eibeere lino neitako ekisambi mwana iwe ebyo ebintu ebisambi ate ekindi ekyasinga okuneewuunisa enkoko deeno enkoko eno ebadifumba obona enkoko eba etisooseerera n'emamba yeeno yandawula eno eri okise mulambo obona emamba y'omulambo eba eseerera otise enkoko deeno era nze buli lwendi enkoko yeeno mbonera erala otise ndi kulya mulambo n'omulambo guba guseera nga bwobona emamba deeno n'omulambo gutyo aye ekyawukanaku nti emamba y'omuntu woogifumba
yo wogita otukuziika efuuka ndirugavu yafuuka ya bulaaka nga ndirugavu aye ewooma buti ndi wano ekintu kiri kwenda kulya amamba ndikwenda kulya amamba kintu kiri kuntuma kusala mwana wa boosi nkobe nti aseerere mu kinaabiro yagwa yafa mpa ku magezi ngezaako okoba maama ali kunkubandireyo bwe bintu biboneka byadeema bona bali kunkubandireyo aye mpa ku magezi taayo ku tikitoko abaana bampe ku magezi kuba omuwala batuuse nze okunsibira eno batuuse okundita tinti neyendera aye bintu byakika ate nga banimba nti babigemu babyadeema budeeme tivi tijakulimba aye kijiire mu maaso ne buti saadino ngoye saadi dino diri 10 aye yenva nvaasera era nakobye nti ndijamala bulungi okulumuka mu nnomba yange ntyame ku isimu membi kukobe byonna byonna weno kakasente dino saawa nvaalumuka kulaba n'abantu bano batenduka mangu kuba waliwo abaana 3 n'omukazi n'omusaada aye maama abaana b'omukazi ndijja balya abaana ndijja abasala obulezi bona babe balogonganze aye olowooza tibajja kunsiba munampa ku magezi tidi oba onandiramu aye mpa ku magezi nkole ntya aye nga batampa bulezi bujja kuntoolaku bulogo bwange obulogo mbwenda ye ndikwenda nsooka mala okola mendireyo ntandiikire wenakoma tiri kwenda bangemere eno kundi toba kunsiba oba kundizayo Uganda nga nzira munaireka sente obulogo mbwendera tijja kulimba obulogo mbwenda nenaina obusezi kuba oba omusezi emamba totawaanaagula ku lunaku lukulu emamba ebaawo mu bungi emamba ebaawo ate emamba y'omuntu ewooma nze tyenda amamba ya ntembo mbuzi ebyo tibyenda nenda amamba ya muntu ntaayo aye bana bajja okunkobambu kolooti bino ebintu byakika tisobola byetolako ate butizeena mbyenda nabikuliramu najja mu bufumbo nga ndi nabyo era mbyenda tisobola kubyetola ku mbyenda kansuubire akatambi ako mukawuliriza bulungi nnyo eryo nno eddoboozi siripangirire sibiyiiye nti tuyiiyiza biyiiye wabula nnyini kizibu kyennyini yaze n'abeera nga akyeyogerera mu nsonga eno abadde asuubirayo obuyambi eri bannayuganda yadde nga atugambye nti nno tayagala kweggyako kintu ekyo wabula ayagala abeere nga akiziyiza obutamutawaanya mu nnyumba ya mukama we bwe twogera ku baseze abamu ku mmwe muyinza okuba nga temumanyi baseze abalala nga temubalabangako abalala nga tukoma biwulira buwulizi kuva nga tukyali bato nga batugamba nti abasezi gye bali bw'oba otambula empewo nekuyita ku mutwe nowulya nga ekintu kikuyita ku mutwe ng'empewo manya oyo musezi bw'oba obadde oyina gy'olaga nowulira ebikwakwaya mu nsiko ebintu ng'ebyo mu budde bw'ekiro manya oyo musezi ng'oyitanga ku malaalo nowulira nga eddoboozi liyita erinnya lyo oyo nno abeera musezi bw'obanga otambula ebigere ne bisikattira ne bitandika okusiiwa manya nti nno oyo abeera musezi w'obanga otambula n'owulira ekintu ekikuba engalo mu kiro mutumbi oyo nno abeera musezi w'owuliranga omusinde teekako n'amaloboozi ag'enjawulo abo nno babeera basezi ezo nno tuzalinga stories nga tuziwulira okuva eri bazadde baffe teekako n'abantu abakulu betwawangalirangamu naye nga nkimanyi abamu ku mmwe mukuze up to right now nga temulabangako ku basezi mitu sitabangako ku musezi naye nze I believe ebintu ebyo gye biri era nga nzikiriza abantu gye bali abalya abantu era nga nzikiriza nti abasezi gye bali batuufu si mu Uganda mwokka oba si mu Africa mwokka ensi yonna abasezi gye bali kazibe zino ensi za Buwarabu abasezi gye bali naye nze etteeka yange eri bwetu ku nsonga zino eno mbakubiriza nnyo mmwe baganda bange abayina ebizibu ng'ebyo kuba obwo bubeera bulwadde tobeera nnomo obeera abunomo okera ku makya n'olya muntu muno obeera abunomo era tubutwala okubanga bulwadde tubakubiriza ntubagamba wooba oyina ekintu ekyenjawulo ku ggwe ng'okimanyi kisobola okukuleetera obuzibu tolinnya nnyonye kujja katukiddemu bw'oba oyina ekizibu ekyenjawulo oba nga oyina embeera ey'enjawulo eri mu bulamu bwo ng'esobola okukuleetera obuzibu tolinnya nnyonyi kujja eno kubanga ojja funirayo obuzibu era ne twogera ku nsonga zino wammanga abayina ekirwadde ky'obusezi
nga mmwe wammwe muli basezi muzituka ekiro nga oli oyo omwana musituka ekiro ne mukunta ekiro mujjayo abantu ne mubalya tojja eno ojja kufuna ebizibu abagwa ensimbu munnange tojja kubanga eno zekola abantu bozo okukolera ebyo tebagenda kubitegeera nti oba omuntu w'ensimbu talina kukola ABCD ne tubagamba temujja abalwadde b'emitima abakwatibwa empewo z'ekikanga gwe zikutawanya ne tubagamba nti nno temujja kubanga abantu betukolera tebagenda kututegeera nga bantu basigadde waka bwe bagenda kututegeera kati nno yenze Shira Adita akamanye endowooza yo mu katambi kano nga weeyambisa comment section embaagala nnyo ate n'abasubscribinga naabwe kikole mu bwangu obeere nga otusubscribingako ate era munsangeyo ku mikutu gyange gyonna egy'enjawulo nga nkozesa Shira Adita page embaagala nnyo.